Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique. Yes, alright. Mbalamusiza konyo mikwano gyange oli ku Yugi Update TV ko sinzidde okuba ng'otuwuliriza ebyeggwanga erya Rwanda eri munywanyi waffe Paul Kagame Rutagambwa byandibanga si birungi. Lwaki? Njagala owulirize era weetegereze. Pratique du Congo a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. Yes, ye Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda kandibanga akake kaweddemu dda era eggwanga lye awo walituusizza oditeeka ku lisiki etagambika. Kakati ebbaluwa emukoola mu International Criminal Court yamaze dda okubeera nga eddoboozi lino livaayo oluvannyuma lw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ligenda mu maaso n'okubeera nga lyewera nkolokooto okuwandiika ekiwandiiko ekikuba eggwanga erya Rwanda mu International Criminal Court. World Court yavuddeyo n'esaba eggwanga erya Democratic Republic of Congo lisabumiitinge ensonga zaalyo ku mmeeza baziyitemu mu bwangu. Era wenjogerera bino byamaze dda okubeera nga bitegekebwa era ne basaba n'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame ategeke okwewoza kwe ku misango egigenda okuba nga gimuggulwako era ku misango egigenda okubeera nga gimuvunaanyizibwako, era naye ayina ebbeetu n'omwaganya n'olukusa oluwandika documentary egenda mu maaso n'okwewozaako ku ebyo ebimuwaayirizibwa oba oliawo. Kooti njogera ku World Court, International Criminal Court ng'egenda mu maaso n'okukoowoola eggwanga erya Rwanda bataddewo debiti saako ne date n'ennaku z'omwezi ze basuubira okuba ng'omusango guno gutandika okuwulirwa. Hearing bagiwadde n'ennaku byonna tugenda kuba nga tubiyitaayitamu. Kitegeeza ki? Already entandikwa yakoleddwa dda tekyaddizibwa mabega. Democratic Republic of Congo yamaze okuba nga erinnya ekigere kyayo mu nsonga engeri gyegenda okuba nga ezikwazaganyaamu. Kitegeeza ebya Paul Kagame birungi si birungi, ebya Paul Kagame bibi gwe mukwano gwange ali eyo. Bino nno tobiyita bya kulubalaata. Jjukira nti nno bukyanga mwaka gwa 2025 gutandika mu January abayeekera ba M23 balanchinga olutalo mu Democratic Republic of Congo mu Eastern Regions ne mu Great Lakes mu Northern Kivu. Kakati olutalo obukyanga lubalukawo paka na kakati lubadde terukomekkerezebwanga. Ebyenjawulo byonna bikoleddwa okulaba nga DRC ekomekereza olutalo efunye obuyambi obw'enjawulo. Abasajja baganye okujja olutalo mu Democratic Republic of Congo nga bagenda mu maaso n'okubeera nga kwegamba beetema amaganzi nga bagamba nti bo bannansi baggwanga erya DRC newankubadde babalaba batuusi, babalaba banyamulenge, banyarwanda abazaalibwa mu Democratic Republic of Congo, era nga bagamba tulina wakulaga eno yeggwanga lyaffe. Era ne Paul Kagame gwe babadde bagenda mu maaso n'okubanga basongamu olunwe okubaakinga abayeekera bano okuteeka olutalo mu Democratic Republic of Congo, avuddeyo n'agamba nti abo mwagala balagewa, mwagala basindika mu ggwanga erya Rwanda ate nga bannansi ba ggwanga erya DRC. Jjukira nti nno lipooti eraga nti eggwanga lino erya Rwanda bagenda mu maaso n'okukipayinga amawanga ag'enjawulo, n'eggwanga lyewe okipayinga ebiseera ebisinga ebifo babiwamba era ne bafuuka bannansi baayo. Kati DRC kino yakigaana, yagamba olw'okuba nga tulina ebyobugagga tetugenda kwesembereza kawawa, olw'okuba mwagala okwefuula bannansi b'eggwanga erya DRC eyo tetugenda kuba nga tukikkiriza, tetugenda kuganya bya bugagga bya Democratic Republic of Congo kubbibwa bayaaye olw'okuba nga beeyita ab'eggwanga erya Rwanda abajja nga banoonya bubudamu. Ekyo kyo bakiganye. Oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango tuliza gwe mukwano gwange gwe yenna atanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi otwegattako abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, UK, USA, Canada, abali South Africa nammwe mbatumiddeko
buli kanyomero kansi mosinzira okuba nga otuninze Yugi Update TV ngutegeeza nti nno okola ekintu eky'amaanyi era okola ekintu ekyensusso. Kakati wano tuba tukatandise, njagala owulirize kubanga gye tuva tetugenda kubanga tuddayo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wuliriza. Kakati ku byonna bituzze tutunuulira ku nsonga ezigenda mu maaso. International Court of Justice eseetinze timetable yaayo era kimanyikiddwa nti yamaze dda okufuluma. Yo timetable eri already set. Baseetinze dda timetable yaabwe eya Democratic Republic of Congo ku musango gwabwe ogw'okulumiriza eggwanga erya Rwanda ery'okuteeka violence ku international law. Ekibuga Kinshasa kigambibwa International Criminal Court egamba Kinshasa eyina okubeera nga efayiringa arguments zaayo ng'ennaku z'omwezi tezinnatuuka zibabawadde mu Okutobba w'omwaka 2027. Omwaka ogwo gwa 2027 guyina okutuuka nga Kinshasa ntegeeza Democratic Republic of Congo saako ne Kigali eya Rwanda bamaze okurespondinga, babawadde salesale okusinzira ku timetable. DRC bagigamba tolina sukka mwaka gwa 2027 ng'omaze okuteekayo arguments zo byonna byogenda mu maaso n'okubeera nga olumiriza eggwanga lino erya Rwanda twagala obeere ng'obisubmitinze ko ye nti okay, it's okay kale. Era ne bagamba nawe Paul Kagame enfunda nnyingi bakusonzeemu olunwe ng'ojjayo byegaana owooza bakusibako matu ga mbuzi kuliisango, oyogerera mu kamera, oyogerera luddawa. Kati bamugambye ssebo tolina kusukka Desemba nga 2028 omwaka 2028 tolina gusukka nga naye wataddeyo dda response zo okuddibwamu ku bino ebigenda mu maaso n'okuwanuuzibwako ddala ekintu kino okirimu tokiriimu. Kati twagala bukakafu. Bavudde mu kuliisa ebijanjaala empiso. DRC erabika okuba ebikooye eyagala kuddiza bannansi baayo ddembe lyabwe, naye abasajja bano abanyamulenge ssaako n'abatuusi babalemesezza okubanga baddiza bannansi baabwe emirembe. Nagambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza. Wuliriza nga tukyagenda mu maaso ng'emisango egigenda mu maaso n'okuwera ennemba, olutalo kyokka ate lukyagenda mu maaso newankubadde DRC yakubye eggwanga erya Rwanda mu International Criminal Court. Abayekera ba M23 bakyalanchinga attacks eri eggwanga erya DRC era bakyagenda mu maaso n'okukipayinga n'okuwamba enfo z'omu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga n'ekigendererwa kyabwe tekinnamanyikibwa bulungi nnyo. Wakati mu ceasefires ezibadde zigenda mu maaso n'okuteeseganyizibwako ezikoleddwa mu bibuga ebyenjawulo omuli Dar es Salaam, omuli Duka, omuli Switzerland, omuli Washington DC, bino byonna abadde nga bafuuyira endiga omulere, tewaliyo kivuddemu positive results. Tewaliiwo kabembekkerezo akalaga nti nno bannansi aba Democratic Republic of Congo bandifuna ku buweerero oba olutalo luyinza okubeera nga lukkakkanyizibwako, wabula basigadde olutalo lukyagenda mu maaso. Violence nefuuka nga violence, displacement, human rights violation, sexual abuses nezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Kyokka ng'eno olina okubasaasira olw'ensonga nti badde bagenda mu maaso n'okuwera ennemba n'ekirwadde kya Ebola, kyokka nga n'abayeekera tebassa mukono ku ndagaano ezaakolebwa. Tujjukira endagaano eyasembayo okukolebwa mu Switzerland wakati w'abayeekera ba M23 saako ne Democratic Republic of Congo. Bangi kye mwali mulowooza nti nno oba oliawo ke batuuse ku nzikiriziganya eno ke bagenze mu Switzerland, bino byonna byonna biwedde baabuwe. Tewali kyakolebwawo, tewaliyo kya producinga bibala. Olw'ensonga nti nno memorandum of understanding ezaakolebwa mu Switzerland tewali zaateekebwa mu nkola. Era Paul Kagame n'agenda mu maaso n'okubeera ng'anenyezebwa ng'ateekebwako omusango gw'okuviolatinga peace talks ne ceasefire agreements ezaagenda mu maaso ne zikolebwa mu Switzerland.
Memorandum of Understanding zizaakolebwa era biki ebyatuukibwako njagala ompulirize. We baali mu Citizenland munnange niwankubadde kwali kusika muguwa yalivaawo mpitewo abayekera ba M23 okutuuka mu Citizenland kubanga baati balina byogerako ate era nga n'ebiwandiiko bye balina biri expired nga byetaaga okuba nga birinuwalingibwa. Kakati olw'okuba nga Sekidi ayagala olutalo lukomekerezebwe baabuwe yatwala obuvunaanyizibwa okulinyuwinga empapula z'abasiru bano basobole okubeera nga bagenda mu kibuga ekya Switzerland bagenda mu nteeseganya ez'emirembe era kino kyakola baayolekera era baatuuka. Mu kuteesa bye baateesaako ne bye bateekako omukono mwe mwali kibayita Memorandum of Understanding. Batya Memorandum of Understanding baateeseganya ku bintu bibiri ku bintu bingi bye balina okubeera nga bagulingirako bateekako omukono naye ku byonna mu Switzerland teyabitunuulira nnyo. Washington jukire yali mediator w'enteeseganya zino tebakitunuulira nnyo batunuulira ku nsonga bbiri zaabakkaanyaako ensonga za ceasefire n'okubeera nga bataba prisoners of war. Ezo ensonga bbiri babagaze twagala mutandikireko era bano bombiriri baweebwa ennaku obutasukka 15 babeere nga bamaze okulirizinga abasibe batasukka 3 buli muntu at least awo tulabe nti eddembe litandise okuddizibwa mu Democratic Republic of Congo era awo basooke bamanye ani agenda okuviolentinga agreement gye tukoze munnange we baamaliriza ebyo yogayoga paka mu ggwanga erya DRC anti bonna gye bawangaalira baatuuka era enkoko baagikwata mu kuva mu Switzerland nga bamaze okwebonga mbire baatuuka ku butaka mu Democratic Republic of Congo nga buli muntu adda mu nfo ye nga n'abayekera badda mu bibira byabwe joba nti eyo balinayo ekyapa era baasisirayo. Muganda wange bali bakalinnyayo we bati launching ne zitandika air strike ne zitandika buli muntu ate kuno yakolamu advance ku ngeri gy'abadde attackingamu munne abaali balumbise emmundu n'abalwanisa infantry kuno baziteeka wabbali gye bagenda e Switzerland. Oyinza okugamba bajjayo tekinologi mupya twatandika okulaba olutalo lwa drones mu Democratic Republic of Congo nga buli muntu akozesa drones ezimanyikiddwa nga wa Mikare drones nga zigenda mu maaso n'okulonchingibwa ne bakola stricts ku Democratic Republic of Congo saako ne DRC nekola stricts mu bibira ebiwangaliramu abayekera ba M23. Enfo zino ne zikubibwa bubi nnyo wabula enjofu ebbiri we zirwanira wabeerawo ensiitaano. Bannansi abawangalira mu DRC entalo zino nga zigenda mu maaso ne aircrafts nga zigenda mu maaso drone zino okuba ez'ettabbu saako ne tankers byakosa bannansi bano. Kyokka ng'endagaano eriwo nti bano bonna balwanirira mu nnansi kyokka munnansi yagenda mu maaso n'okukosebwa yagenda mu maaso n'okukafiiramu. Ne kirabika nga kirabika nti side zombi zino ebbiri zaali mu kaseera ako zitandise okuviolentinga human rights. Bano bonna benyigira mu kutyobola eddembe ly'obuntu. Bano bonna ennaku 15 zagenda okuggwako nga tewali asiza kitiibwa mu Memorandum of Understanding mu agreement yakolebwa mu Switzerland. Buli muntu yagenda mu maaso na kukolesa lutale eri munne nga kiringa ekigamba bano baali babatemba bule baali babasiba kawero mu maaso era kyalabikanga bano abaali bagenda mu maaso n'okwetegeka mu nnaku ze baabawa okusobola okuddamu okulonkinga olutalo obuto era olutalo lwaddamu buto okukwajja gwe omukwano gwange aliyo ampuliriza. Anti nga bulijjo bino bisanga ku Yugi Update TV gwatannatweyongako wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko oberenga otwegattako. Kakati oluvannyuma lw'okulaba nga bano Memorandum of Understanding bagenda maaso na giviolentinga peace agreement ne ceasefire yakolebwa okutaba prisoners of war tewali ku bino byonna byakolebwa. Kyawaliriza omulondo omupya omukulembeze amanyikiddwa nga James Swan eyali akulira United Nations Security Council eyali alondeddwa chairman omupya mu Democratic Republic of Congo okubiteekamu engatto n'ayolekera mu kibuga Goma muwangalira abayekera ba M23 ayogere nabo ababuuze ki ekigaanyi ki ekibadde kummwe ne Kinsasha
ani agenda mu maaso n'okusosonkereza munne. M23 ne bavaayo ne bagamba nti munnange ffe ensonga zitulemye olw'ensonga nti memorandum of understanding ze twakola ne peacefire agreement nga ffe tweteekateeka tuli mu kuteekateeka tuli mu preparation eziyungula abasibe tubate kyokka ate DRC bagenda maaso n'otukuba drone zino tutagetinga nga babuuza DRC bagamba abayeekera bagenda maaso n'otukuba bomu n'otukuba tanka n'otutagetinga nga buli muntu agenda maaso n'okulumiriza munne. Kyekaddirira bano baweebwa okulabula ensonga US yasooka n'eziyimiriza n'etunuulira ekinyusibwa we kiva. Bano tebabafaako nnyo wabula DRC kye yakola kwe kulumba eggwanga erya Rwanda Paul Kagame ambuuze ki ekibadde kyekiganye. Wabula wano yagenda maaso n'omukubira sanctions ez'amaanyi. Sanctions etuusiza eggwanga erya Rwanda okuba nga lisereba ekonomi yaayo kubeera ng'eyeebaayeba. Baali babawa obuyambi bwa ssente n'agamba obuwera miliyoni 260 eza US dollar. Wabula USA n'ezitwala ebitundu 97 ku buli 100 ne babange bawaako obutundu obwali busigaddewo ne bakunga miliyoni 2 bawaako miliyoni 6 eza dola. Olaba eddibu Rwanda libagiteekako ng'ekigendererwa kya pressurizinga ggwanga lino liwithdrawinga amagye gaalyo mu Democratic Republic of Congo. Juzi jjodyo gy'abalamu wiki eyise emabega tulabye documentary ezifulumye agreement ezifulumye ng'eggwanga erya Rwanda lisazeewo okufulumya amagye abayeekera ba M23 okujjayo abayeekera baayo mu Democratic Republic of Congo. Tetumanyi wali bategeeza abayeekera ba M23 oba DRC ayinayo amagye gaayo amalala ge yali agala okuba ng'ejjayo. Kino baatuuka ku agreement era okusinziira ku ddibu lye baali batadde ku Rwanda yalina okukkiriza kubanga foreign funds zonna baali bamaze okuba nga bazijjako nga Rwanda takyafuna foreign funds olw'ensonga nti ebitongole byonna omuli ekya SADC, omuli ekya East African Community, omuli ekya United Nation, omuli amawanga ag'ebweru nga galumiriza Paul Kagame eggwanga erya Rwanda okubanga babaakinga abayeekera ba M23 bo kintu kye beegaanira ddala. Naye ng'ebitongole bino biremeddeko bigamba n'owooneegaana ffe kye tugenda okukola kwe kuteekako akazito osobole okuba nga oliriizinga okuba nga owithdrawinga amajeego okuva mu Democratic Republic of Congo. Eggwanga lyo tulyagalamu mu mirembe tujjukire na bulungi nnyo ensonga nnyingi ze bakoze bannaaye okukomekereza olutalo bukyanga lutandika mwaka gwa 2025. Washington DC yabatuuza bano ababiri Paul Kagame n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ne babituulamu ensonga era bano bonna bakkiriziganya ne basayininga ne bateekako omukono ku ndagaano z'okuwithdrawinga amagye mu DRC. naye byatuuka nga Paul Kagame amaze okubeera nga kwegamba alekulira Washington DC yatuuka mu Rwanda ne yeekyanga ne yeefuula agreement n'atateeka mu nkola byali bisayiningiddwa. Kino kyanyiza Donald Trump. Omanyi ki ekyakolebwa? Kwe kubonaabona kw'eggwanga erya Rwanda kwolaba kubonaabonyezebwa. Era gwe munaasi w'eggwanga erya Rwanda oba ng'oli mu kubonaabona manya Paul Kagame ye kazaala bulwa bino byonna yabiza so singa yakkiriza nakkiriza agreement y'abasajja ceasefire singa Rwanda eriko bulungi. So n'obuyambi bwali buva mu mawanga nga Switzerland, Belgium, France obwo n'obuyambi bandibadde bakyabuyina ne tebuliiwo olw'ensonga nti nno baviolatinze peace agreement eyakolebwa mu Washington. Era mu peace agreement eno yakolebwa eggwanga erya USA lyasayininga nga lye livunaanyizibwa ku byobugagga byonna ebiwangalira mu DRC. So nga Rwanda talina kuvunaanyizibwa ku byabugagga byonna bikukusa. Saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Oli ku Yugi Update TV kusinzidde okuba ng'otuwuliriza gwa tannatweyongako. Nyongera okugamba nti wansi ekigambo subscribe kibangawo kikooneko tusobole okubeera nga tutambulira ku mulamwa gwe gumu. Leero weekend ekyo mwakitegedde dda era nkiwa muli muganda lya weekend
newankubadde ffe tuli mu kubaweereza mikwano gyange abali abampuliriza tugenda mu maaso n'okubeera nga tubagamba twagala ensonga zibeere nga zitegeereka wano oba osinzira okufuna information ali legit gwe kyolina okukola ku subscribinga kulayikinga na kusharinga. Wuliriza kakati ebyo nango bitadde ku bbali bituze tulandaggamu twogedde bingi nkugambye International Criminal Court bano yabakoowodde egamba obutasukka mwaka gwa 2027 gwe Kinshasa DRC onokubanga osubmitinze ensonga zo wemulugunyamu ku ggwanga erya Rwanda gwe naye Rwanda tukusuubira okuleeta response ko ebinaabikuwaabiddwako nga omwaka mu Desemba w'omwaka 2028 tannayitako. Kakati DRC okuwandiika fayiro okupatitioninga okukuba eggwanga erya Rwanda mu kooti kiina we kigenda okutaasiza olutalo luno DRC okubanga eva mu lutalo golowooza okubeera nga territories zino ezirimu abayeekera baamuka entalo zikomekkerezebwa. Jjukira n'agamba bano balwanira bya bugagga bibeesibyemu era olaba buterritories bajja bawukipayinga obusinga bujjuddemu bya bugagga kati tolina kyobagamba ku nsonga ezimu so bali gumite nabo bamanyi kye balwanirira ku sayidi yaabwe. Njagala owulirize okusinziira ku schedule esetingiddwa kooti ICC Democratic Republic of Congo erina okusubmitinga written memorial erina okuwandiika erina obbiisa mu buwandiiko ng'ejjukiza buli kintu kibadde kizze kibawo okuva mu mwaka gwa 2025 erina okiyisa mu buwandiike nga Desemba ng'ennaku z'omwezi 4 omwaka 2027 tegunnayitako mu Desemba nga 4 ng'ennaku z'omwezi 27 tezinnayitako babasuubira okuba nga masubmitinze edde ensonga zammwe. Naye Rwanda ye bamugambye gwe baloopa gw'omuwawaabirwa olina okubeera nga naawe tosukka nnaku z'omwezi 4 omwaka 2028 okubeera nga ofayirinze responsi zo ez'okuwakanya ebyo ebikwogerwako naawe obeere ng'omaze okuba nga ozipatitioninga wano ku mmeeza. Twagala bino bikomekkerezebwe tukooye okulaba entalo tukooye okulaba nga Rwanda bamusongamu olunwe kubanga bamugamba obakinga abayeekera ba M23 wavaayo wabyegaana wawayiriza ku munywanyi we enfanfe Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa oli ku Yugi Update TV. Wuliriza mu application Democratic Republic of Congo egamba nti violations ezibakingibwa mu 1996 era nga zigenda mu maaso okumala emyaka 3 mu Democratic Republic of Congo ezigenze mu maaso n'okukozinga millions of death eri bannansi n'abalala nga bali ku bisago abamu ne bateekebwako sexual violence ogw'obuliisa maanyi bukyanga ntalo zino zibeerawo. Ebyo byonna DRC erumiriza ggwanga lya Rwanda okwekomitinga crimes zino ng'eyita mbu armed group bwegenda maaso n'okutondawo omukosa n'abayeekera ba M23 movement abawangalira mu kibuga Goma era bagenze maaso n'okuwamba ebibuga ebisinga mu Democratic Republic of Congo. Era egenda maaso n'okugamba nti Rwanda egenda maaso n'okukumamu omuliro ng'egamba mbu simanyi erwanyisa Bahutu ne Banyindu mu communities mbu abagenda maaso n'okubeera nga bateekawo illegal exploration eri Eastern Democratic Republic of Congo nga batraining okujja oteekawo olutalo mu ggwanga erya Rwanda. Naye yagamba
nti bagenda maaso na exploitinga Eastern Democratic Republic of Congo natural resources nti bagenda maaso n'okukola mbu bayingiza amagye mu ggwanga erya DRC balwanyisa abahutu n'abanyindu abali mu ggwanga erya DRC mbu bagenda maaso n'okubanga balanchinga olutalo lutandise Rwanda genocide ku ggwanga erya Rwanda ebbanga lyonna maintaininga amagye gaayo ne action zaayo mu Eastern Democratic Republic of Congo ng'egamba nti ezo zi self defense ne security concerned okuyiwa amagye mu DRC security concerned yo eggwanga erya Rwanda werigamba era bagamba those are their security measures pokagamba agamba those are my security measures kyona kye mukiyita okubeera oba magye gyegali for me I call it those are security measures era nga nasuubiza bannansi b'eggwanga erya Rwanda mbasuubiza teri muntu agenda kukomyawo Rwanda genocide wano kakati nno okuwulirwa konna ku International Criminal Court kusuubirwa okubanga kujja tandika nga 29 2029 29 wetusuubira okubanga tuggulawo omusango guno oguvunaanyizibwa eggwanga erya Rwanda tugugulewo mu butongole engeri gye tubalumirizaamu engeri gye tugenda maaso n'obbawaayirizaamu buli kimu kakati nno Democratic Republic of Congo government egenda maaso n'okustressinga ng'egamba eno keesi newankubadde tugitaddeyo tugenda gifayiringa tubawaabidde naye tekyalenjinga 1995 genocide eri against Tutsi oba tegenda maaso na kuchallenginga June 2025 peace agreement wakati wa bano abombiriri wa mawanga abiri wakati w'eggwanga erya Rwanda ne Democratic Republic of Congo mubitegere bulungi egamba nti etayiminze ku nsonga ezigenda maaso ku lutalo ne bu armed group obuwangalira mu Democratic Republic of Congo kakati no time table esigadde tekyuseemu era ng'okuwulira konna okuwulirwa ku musango guno kusuubirwa okubanga kujja tandika mu mwaka 2029 nga kuliko judgmental potentially delivered oluvannyuma lw'emyezi 6 ng'ebbaluwa zino zimaze okubanga ziwandiikibwa nga n'ebbanga lya myezi 6 giyiseewo era kigambibwa nti ICC okululinga musango guno mu favor yaayo Democratic Republic of Congo egamba ejja kubeera nga yeetaaga official apology okuva mu ggwanga erya Rwanda bagamba bajja kwetaaga official apology okuva mu ggwanga erya Rwanda nga batondera ku prosecution egenze maaso singa kinaazuulwa nti Rwanda yeri mu buvunaanyizibwa lw'emisango gino gyonna ate ejja kukola compensation ku demands ne safa ezituuseewo ku lutalo luno banaasobola okuzaawo obulamu bw'abantu babogera ku compensation ddala okiraba nga gyekiri Rwanda ddala kituufu enacompensatinga yewe enaba ya compensatinga banacompensatinga n'obulamu kubanga bo bino byonna babitaddewo naye ng'ekigendera tebagenda kigamba ekyokwagala okutwala ebyobugagga bya DRC ne bitisa abantu nkuyanja ezo nazo nsonga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oyinza okubeera ng'ozibuusabuusa niyo olutalo luno luvudde wala nga bayeekera bano bagenda mu maaso n'okukumwamu omuliro mu lutalo luno balukumyemu omuliro ng'ekigendera bagamba balwanira ddembe lya buntu mbu tebafiirwako nga bannansi b'eggwanga erya DRC kuva ddi nga bannansi b'eggwanga erya DRC abatuusi abanyamulenge bonna bali eyo ng'amazima baganye oggolesa nti bano bagenda mu maaso na kulwanira bya bugagga ebisangibwa mu Democratic Republic of Congo kakati DRC ndowooza bakubye mu ICC mu International Criminal Court bagende maaso n'okubitebya bannyonnyola 4 n'akattaano lwaki ensonga zino zigenda mu maaso
n'okuba nga zikyatawaanya eggwanga erya Dallas ate nga tukozesa summitizi ez'enjawulo. Oli ku UG Update TV ko badde osinzira okuba nga otuwuliriza. Olw'obudde munzikirize nze olunaku olwaleero nkome wano nammwe nze mbagalize eggandaalo lya wiikendi. Tebibadde byangu information naye nga bulijjo ffe twewaayo okubeera nga tubaweereza. Bongo Nyenge Fred Deriki webale kubeerako. Chusa Vincent naawe obeerako ku UG Update TV. Musinguzi Eria webale kubeerako. Mbatumiddeko era ngina maaso n'okwongera okubatumirako. Nakitende Hadija webale kubeerako. Collins Victoria webale ne kubeerako. Bahati Indashi sikutegedde ninaye webale kubeerako. Mbagaliza olunaku olulungi ne gahunda ya weekend eddungi. Tujja kuba nga tukomawo mweraba.